Obadde wane obadde yate ya leero sitori ya leero egeze n'oyogera ku ky'okusisinkana omuntu n'akutama nga kyobadde omusuubira. Oyinza n'ogamba omuntu asobola okweyambula n'omulaba enkwagulo n'akutama. Naye n'onzijukiza ekibuuzibuuzi kye nnagwako, ekibuuzibuuzi omulanga omusajja gwe nnagwako. Bannange kiri kye nnagwako ndifa nkinyumya. Omusajja yantama empulira nga zaagala kuddamu nammulaba. Muno mwe tuziyungira, mwe tusireeyingira mu kibuga Kampala. Ngwa ku Gaayi. Gaayi nga bbulooka w'amamotoka. Bbulooka w'amamotoka. Ng'oli Gaayi ali simaati. Ng'era nga gyali bbulooka w'amamotoka era nga n'ogavuga munnange kw'otadde. Ng'aba simaati. Ng'empale ebangolole, esaati ebangolole ng'akakindo kasobola n'okusala n'ojja omusaayi. Bye twayogeranga mu buto nti kasala enswera. Wavaayi kali kasala enswera. Omusajja ali simaati. Tudigidda ne tudigidda mu bifo eby'ebbeeyi kwata. Wakuyita ku kyemisana omanya ojja kukirya mu kifo eky'ebbeeyi. Genda kulya ekyemisana ekiri heve. Nga tubeerawo ssente tuzirya tukyakadde. Nange muli nga mbowaayi nfunye omwami. Attaage kutambula kulaba okudda kunyumya. Munnange tubeerawo tubaddewo ssente tuziridde wano ne wali. Ku ssaawa ya vanira kwe kwali akatuubagiro. Attaage ate bwe nkirowoozaako ne mpunga n'okuwunga ne ŋŋamba oba yalina wayo okutali, ne ŋŋamba oba yalina ekizibu. Ne ndowooza ne nga babe bano abagenda ku basawo ne bakola ki, ne bamugamba nti tonaabanga ng'ayina bye yali akozesa ne mumugamba nti munnange tonaabanga. Simanyi tuba munnaye Gaayi twabeerawo okumala emyezi nga giigyo. Okumala emyezi nga giigyo bagamba nti njagala kusiba nviiri, nakutwala n'osiba enviiri, nakuvuga ye kennyini nakunonayo. Ndi mu saluuni zaayagala mwakutwala. Buli kifo eky'ebbeeyi tukigenzeemu. Oba oliawo nga sikyatuula. Ebiseera ebyo nali nkola kiro kawungeezi. Nali nkola kawungeezi. Akalimu ke nkola konna kali awo tekaweesa appetite. Naye nga maama wanyanja ggende eyo ndya ekyemisana nkomewo nga nina omusimba ogutokomoka. Naye nga nange ngamba nange nfunye Gaayi owakabi. Munnange olwatuuka gamba nti olw'Oluganda ng'otulabira. Munnange nga tuteesa lunaku. Munnange tugendeko munnange twesanyuseemu tutundule ku vanira. Ate munnange nange yali ayagadde olulenzi nga lwaki nedda anze ate wali ttabu. Tuteesa lunaku ng'era nnona. Yajjanga nannona nali mbeerawo Mmengo awo nga kalawundi ka Kabaka eno ng'otusenga ku roodi yeni ye Red Cross ekyengulugulu ng'ajja n'apaakinga awo. Enzikirira n'akima n'engituulira mu maaso nga nannyinimu olemwa. Tugenze ku kyemisana tukiridde. Kyali kisuffu.
tugenze munnange atuyingira woteeri munnange nga tukola ki tuyingidde mu ruumu atudde awo ku buliri senkaggale nga yeesogga ekinaabiro nzira kasimu kange nange awo ku buliri nga nyiganyiga ante eyo mu kinaabiro amala okunaaba avaayo naye olwaggula bw'ati oluggi lw'ekinaabiro Allahu akbar kabira ekivundu omanya ekivundu nengamba kinaabiro kino tebakirongoosa bulungi bannannyini kyo bakola abakola mwezi gundi negamba kiki ekivundu nekifuuka ekivundu era omuntu ndowooza aludde okunaaba kiri ekisu era yajja nakyo agenda okuntuula ku bbali mpulira ekisu kitegeera naye appetite yafiirawo nengamba oba ruumu yeewunya nengamba oba ki ekiwunya napuyanga n'ekinaabiro nkyenyinyadde nengamba sijja naaba nze sanga nja naaba edda oba kiki nga sinnamanya kituufu ki nga nebuuza omukinaabiro eyo wali ekyafiiriddeyo munange lwakigudde kwe kuwunya emirembe negyenzigwako wamma akuba ekirungi nali mmaze okulya tubaddewo awo ankutteko nga mpulira era sibitegeera vanira mpulira sibitegeera wamma appetite yanzigwako tunduddeawo ka vanira nga byonna era okumala omuntu eyafudde edda emmeeme nga tebigenda obirya naye nga tebigenda bwentyo tumaliriza gamba owaaye kangende nkoleki kangende naabeko naye nja kunaabako akabazimbi nze sijja naabirayo ewawunya wati nze muli kyalinamu ekirowoozo nti oba kinaabiro munnaayi kinanga ekyafiirayo ne batalongoosaayo bulungi nyingira ekinaabiro Katonda nyingira ekinaabiro ng'omusajja yaggyemu kapule abakunyonyera nti nga yakakutte yakasonsese aliwo bino ebigundi ebifumba amazzi ayinaawe nga kiwaya kwakasonsese bannange nga kapule kavunda nga kapule kawunya omanyi ekintu okuvunda naye okeka nkikozesa okuvunda nekikwata ekko naye sinza nakunyonyola lugoye lukutte ekko bannange bwe luba lutunula nga wamma kakwata ekko nga kalinga obanga mbega ekintu nga kyaliko ebizigo nga bingi ate kijja kikubwa enfuufu nga mpitirivu yonna nga kikwatira n'okukwatira saakakwatako naye mbwentyo bwe nalaba nze mu kulaba kwange kitegeera ng'akantu kali kawunya ayamba okwetera kino kyekiwunya naye kazinzezinze n'akasonzeka naye ngero kyandipule weebweyo zaali zewanise wali nga teriiwo kujagira mu ttawero wamma nempulira nga buli kimu kintamye nempulira nga emmeeme enfiiriddewo nempulira nga mwenyinyala naye mwennyini n'okumutunulako nga mpulira n'amaaso gange gamwenyinyala ng'ekinaabiro wamma kiwunya era olwafuluma bwe nti ekinaabiro namugambirawo waka njagala kudda waka
njagala kudda waka. Nti ate kiki ate kiki ne muganze njagala kudda waka. Mpulira olubuto olunuma, mpulira seetegeera. Agala kiki nkutwale mu ddwaliro ne mugaa nedda njagala kudda waka. Neneekyanga nenzambala ate munnange sinze yejjako wayo obulungi nange bwa Katonda yantonda atya sinyiize nsula ntebe ateeka mu motoka nayambala naye ng'era kati n'ekisulu enkiwulira nga lulinayo sikiwulita ndowooza olwokuba nakiwulidde wali akati n'okunsembera obusemberezi mpulira awunya kitegeera. So nno bwe twavaayo saddamu nafula wanyamukubira wadde omwesembereza nenzira awo naye nga wampita awutu neŋŋenda ate lumu agenda akola ensobi ampita ayinja mutwaleko awutu tumaze okutwala kuva awutu antwala mu hoteeri nga taŋŋambye teyasoose kuŋŋamba bukya bubukambwe nange neetya oluusi nalwo lwendowooza nti oba babundoga. Yayimirira bw'ati ku geeti ya hoteeri nayingira nze nno naye sibifudde nako alinga yeebakiriza endowooza okanti kutunula ku geeti enda okulaba gy'ava akomawo ne mugamba otyo ani okugambye ondeete wano nti ate kati naawe neetaaga ovisa ate nsooke nkusaba oba nkunnyonnyole bikiiki eri wange biki nafuluma emmotoka ne mulekawo ku mulyango gwa hoteeri entambula n'engenda kuva olwo teyaddamu kundaba n'essaawa ya leero naye gayi yali awunya Justin nti yali awunya emmese efudde eri mu muzannyo tewunya naye kwagala nnyo webale tuweereza n'abawuliriza.